Media, Tuggussa Enssonga. Kirina kye kindaga lwaki mama ba violent nnyo bwe mubuuza taata. Maama todduka. Mama njagala kubuuzaako. Sibyo Good. Tatusobola kumutuga. Tuze kwogerezega. Nedda maama. Maama. Njagala olinkulu maama. De maaso g'omulyango gwo guno nkwegayiridde nnyo maama, njagala kika kyange. Nkwegayiridde mukwano. Nkwegayiridde maama, nyamba manye ekika kyange. Amanya Ennyonga Habat omu ku badirekita ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutaamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services twalese estate empya ku milioni 7.5 ekyapa kya mu ngalo empambire ku milioni 7.5 ekyapa kya mu ngalo okuva ku kkubo kilomita 2 amazzi amasannyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okubanga owona obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Ne bearing ndoza tezikyaliyo. Bearing zabanga bearing. Tuzita bearing. Wansawo ku muziru bane gukyaliwo anditi gwali mukulu bwe gutyo oguziru lyawo wansi baba bavaayo. Obalabye? Obalabye? Great memories. Great memories. Kati eriye namubiru gye bayasa amayinja naye tewali nga kibira okuva wano wansi mu Nakawolole mu Kirombe nga kibira kakati eridde namubiru etako netudda wali ensi yakyuka yakula kati twayituzeeyoko omukyalo oli tuddaawo kati erinamu biru liyitamu ate nerigenda negwa ku Jinja Road akolerayo kositole. Kakati ewa chairman ye wano oba wano if I'm not mistaken wa chairman ndowooza weewu mukyala Nyanzi akyali chairman akyali chairperson mukyala Nyanzi kati wano oba
yajjanga omukyala ow'essaba akyaliwo wano wa chairman chairperson mukyala Nyanzi Samaago yajjanga kati wano wa chairperson mukyala Nyanzi wano ekitegeeza neresa buliri bicha wano we yajjanga emyaka gyonna bw'omugamba omusamize waawo mukyala nga wadduka so waliwo erirambika obulambisi mu feesi y'ennyumba yenjagala tukozese lino liyita wansi wa waka netwambuke wano tulyoke tutereere kubanga bw'oyita emmanga omuntu asobola okwekweka wano waliwo amwani mayanja omugenzi twakula nga ng'eno nsiko kitegeera naye kaakati wonna baazimbawo kati eno gye bayita gulu ewaadi tuli mu ggulu emukono essaza liri waggulu wali gye bayita mu ggulu emukono ewali essaza edda we twakula waliwo balakisi naye we baddiza Buganda ebyayo kitegeeza bonna bakanira okugenda mu ggulu balina kujja eno liri lino lyaku nsi kati nno okweva mu ggulu emukono waliwo akayinja okuliraana essaza awo nga bagamba nti simanyi eggulu n'ennambi simanyi baatookera simanyi biki sitoola empanvu awo saabimanya nnyo naye ne wetwakula nga waliwo akasiko tekatemwamu kati kakyaliwo I don't believe myaka mingi naye nga batugamba nga ne bwe tuba tusenya enkuto genda mukakola ki kasenya n'ababalakisi abaaliwo abasirikale nga teriyagenda mu kutemamu kati kazimba buyumba bwabwe kati nate oyinza okusangamu ennyumba z'amaduuka ttaka ly'essaza eryo bandooza bakyalikuumanga egundi bwetunaaba tuddayo gye tujja okuyita kati amaka gaalimu no gano gaalimu naye kati batundawo ne bakola biki amalala agaaliwo mukyala yali wano nga mwebale maama wa bbata yali wano nga mwali kakati wenakimiranga amazzi yonna mu ggulu wenakimiranga amazzi kati wenakimiranga amazzi olabawo amaka gano ge maka gasooka okuba ag'ebbeeyi wetwalabira ne World Cup ya 1990 ng'ate mbasombera amazzi kati ewajjajja mukuuma gwe nkugambye emmotoka gwe yattira waliye wano naye kati baggwawo kati awo yewaka wano awo era mbadde nsaba oyingira buyingizi don't give it a damn oyingira buki buyingizi tulabe ebiddako gezaako nga bw'osobola oyingirewo bali awo ewaka ewa mama wange tayinza kugendawo awamu tegendawo kyetugenda okukola tupakinga wano naye tinabokkoona naye kyenja okusaba ogendeyo nawa kamera kyetugenda okukola kuba nawa kamera ayibadde asigala ayina eddoboozi lyogwe bogenda naye emmotoka tugizze ebbali wano kubaba bayitawo kanjiteeke wano wano giteeka awo ojja kuba omuleetedde obuzibu oyo tebakwataganira ddala oba ojja kuba omuleetedde obuzibu kanjiteeke wano ogiteeka ebbali awo kubanga omuntu asigala ayitawo so SB4 Media Tuggussa Enssonga tutuuse kati muno kumuyiiya nti nowana kitabo peni yange eriwa mazima bali bamuyitaani muzeyi wa wano omukyala atugambye Pascal okebeddeko okusiimuyo ekifaananyi ekyo tondazeeko giroleka yali akolawa mu UGL
So mara tugende. Saka abaita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Saka and school music in Uganda. Okuyinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza miliyoni 2 ku Serena Hotel nga 11 June. Ono ye Paul Saka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Paul Saka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula, Pastor Wilson Bugembe, Helena Nanjego, Stella Kayaga, Flona Namukasa Bettina, Flash Rap, Rebecca Jingu, Catherine Kusasira ne Samisak Samakula. Kale abayita mwenna mujembere nga agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel. Paul Saka lwagiddwa Budo SS, BBS Telefina, Bukedde Olupapula, Chabasa Fama, Hardware World, Clever's Origin School, St. Michael and Thomas Junior School, Nansana Chebando, Lady Valeria Vocation and Business College, DIT, Sam's Wine. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya, ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi. Wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 7663617855 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 928 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindi eri Wafu Road wezikyukira. So tumaze okutuuka naye twetaaga saala zokka. Gyebaleko nnyabo kaali nnyabo muli muti eno tuli bulungi muli muti kati tuyitayita ku kyalo kuno olabye tunoonyereza simanyi yegwe owa wano waliwo owa wano tusobola okumulabako. Si yamaanyi nnyo naye ffe tuli ba kitongole kya TV. So olabye tunoonyerezaamu kati tunoonyerezaamu kati nga batulagiridde mu kitongole waliwo ekitongole kyaliwo kuva dda naye bali mu kukiza bujja mulimu abakozi abaakolangayo so babadde babeetaaga ku boodi kulaba nga baddamu okuddukanya ekitongole ekyo. Ono bajata mu Gulubi Riye gulu anati no Gulubi baba wadde chairman yayo gitwa. Hello. Kati omukyala gwe mwatulagiridde owa mu Gulubi bamuyita mukyalaani? Watulagiridde owa mukyala gwe bayita Elios Kizza. Chairman taliiwo naye yatulagiridde nti weewano. Tutuuseewo ante tutumanyi naye just batulagirireko wa mukyala Elios Kizza oba weewano. So tusobola omulabako.
ajje kale temuyindeko kuba twagala okwogeramu naye oba oli awo naye nga kyekyalo kigamba kitya sikibi akakuba katonnya notutula wano just twagala just eddakiika emu tusanze okulaba maama tusanze okulaba maama kati nze nkwana ekitongole bakita SB4 Media tuli bannamawulire batuwadde omulimu ogw'okunoonyereza abakozi abakolanga mu kitongole kya UGU. Kitongole kigenda kuddamu okutambula kigenda kuddizibwawo naye nga batugala tunoonyereza ku bantu abali bakolayo bonna okubeera nga baddawo okubeera nga bakola oba okutambuza emirimu. Nze Ssebunya. Naffe tusanze okulaba maama. Yeah. So kamera togita batu waliwo information gye tulina okubawa. So batugamba nti gwe mukyala Elios Kizza. Tuveyo Kampala tutula ku kitongo kizimbe ky'amabirizi waliwo ofiisi yaffe. Abakulu abazizaawo kampani eyo. Bye batugambye ddyo. Abatusindise. Anti abatusindise okubeera nga batusindise eno ku kyalo bakita Bikalubye mukono mbutubuuze omukyala Elios Kizza. Era Elios. Yeah. Ati batuwadde okunoonyereza ne batubuuza omukulu amuyita Mr. Samuel Kigozi. So naffe batuwadde buvi mulimu okukola omulimu ogwo. Kati ye kyebabadde baagala nti oba okyalina amaanyi agakola kuba kitongole kigenda kuddamu okutambuza emirimu. Era otuweeyo ne ku banna abalala be mwali mukolayo oba b'omanyi ng'olina ku nnamba zaabwe nabo tubatuukirireko. Wange maama. Sikifunya bulungi. Kubanga kimwana okifuna yes nakolayo. Yeah.
Sembererako wano. Yes, nakolayo. Naye ate erinnya erikitemu tereba. N'engeri eriyose. Emyaka gye naliyo gyonna ng'ekitongole ekyo tekyamanya linnya limu. Tekyamanya linnya eryokubiri lye mwataddeko. Era kizza. Kati simanyi oba mukulu yaligiwa naye nga era eriyose. Kubanga teyalifunako. Teryafunwako ng'ekitongole. Mumanyi okulinnya lye nali nkozesa. Ate eriyose nali nkozesa. Gwali wakola mwaka ki maama? Okuva nsanvu. Mwenda sanvu mu gumu. So, but oyineko ku manobe bocha. Kyembadde sinnabafunamu gwalinnya kubanga toyinza kunoonyeza mulinnya eri webalinnya n'erinnya mu kampuni eyo tewaali wamanyi linnya eri anti kati fe mu kampuni eyo ani yali manager. Anti kati kiri bwe kiti maama. Anti kakati mmala kubanoonyereza kifune. Anti kati kiri bwe kiti ffe nga ffe twali tetunnazaalibwa naye ffe anti likodi zisigalayo w'osoboledde okutuuka wano erinnya neyali bonna tebaliiwo bonna baafa bayinza okuwanga gye bali bayinza okuwanga gye bali kaakati ani yali atwala kampuni anti nga wenkonnyonnyodde ffe ono mupya batwadde naffe buwi mupya naye alina likodi nti gundi kubanga ffe twali b'abayindi twali b'abajapani anti kati mama anti kati kyembuuza twali b'abayindi nga tukwa ugiri yagwanga mbayindi oba mbajapani kati yali y'abayindi naye ffe kyotubuuzizza teyali y'abayindi eyo neyo anti kati mama kiri bwe kiti ffe ebibuuzo by'otubuuza tetwaliwo naffe mujjamu bisoma ffe baatuwadde buwe mannya g'abantu kubanga n'oyo guŋŋambye semuwuliranga so kakati ffe kati kiri bwe kiti maama tumugambe tutya tuzeeyo lipooti ki nze simumanyi n'olwekyo sina lipooti gye mbawa kubanga n'erinnya mpulirako erinnya limu lyeriyose naye ate era erinnya eryo si lye bampitanga erinnya eddala lye nali nkozesa ate n'erinnya eddala lye nali nkozesa kuno tebalimanyi anti kati so kati tuzeeyo mama lipooti ki omuntu mukyamu gemwatuwa tusindise ku muntu mukyamu kubanga erinnya owulira erinnya siri eryo kampuni eyo eyabigye yali yaani era nankani kubanga nze bagino manager ne manager waayo negye twali tugwana ebiki yali ekola mulimu so kakati kiri bwe kiti njagala mbabuuzi yali ekola mulimu ki maama anti kampuni eyayigire ndowooza tulemedde okukwatagana katuzeeyo lipooti obuuza omuntu onange nga mmwe mbazze mubuuza ate nga mulimu bannamawulire nange mbategeere nange muntegeere kaakati bwe munantegeera nange ne mbategeera nja bongera okuba nja kubalambulirira kati kale ensonga etuleese tuyinza oba tuyitiddeyo buyitiza eyo ensonga etuleese waliwo omukulu yajja mu kitongole kyaffe ng'aliwo ensonga z'ayagala okutegeera ng'ate gwe omutuufu okutubulira ensonga zino
so lero twesitudde nga tetuli naye tujje twogere nga ne maama alina ekimulumya omutwe omukulu oyo ekimulumya omutwe gwe maama gw'omuzaala n'ekimulumya omutwe agamba ebbanga lyonna lyabaddewo talabanga ku kitaawe so kwe kuyitira eyo tulabe nti singa twogera naye mu buntu ffe nga ffe ababiri nga wetuzze oba oliawo osobola okutwako ku information either ffe tugyesigalize oba nga wayagadde tusobola okugimuddiza olwo tuyiseeyo olw'ensonga nti tutidde okujja open gy'oli okutomera obutomezi kaakati bwemutantomedde bwe mbabuuzizza ebintu ebyo lwaki bibalina okwanukula natulemye okwanukula ate byemumbuuza omuntu gwe mukolagana naye mutegedde owulidde oyinza oba tonnamutegeera nze mutegedde omuntu gwe mukolagana naye mutegedde mugiwa ddalu namutwala ebutabika nze kennyini nze nnyina owulidde era yakula kitaawo amumanyi yakwata neyeekolakola ebintu ebitatu owulidde muki mulalu kitegeeza abadde atutawanyiza bwereere niwe tugenda mu kooti muki mulalu lwaki abadde atumalira obudde abamalira obudde oli muguwa ddalu nekitaawe nayimuka netuyimuka netutwala ku poliisi nga abapoliisi tebamanyi nti mugwaki waddalu ne bamala obudde netugenda netuuka mu maka ga kitaawe ne babita olw'okuba mugwaki waddalu amalira budde owulidde n'amannya gemugambye sigamba kati maama onootusonyiwa munnaaye mukolagana naye muguwa ddala naye ate yoona atusindisa oba yokya omumanyi okyamujjukira nze nti siraba bulungi maama mujje mundabire muddeeyo onokyamujjukira amajjangu ondabire sinagalwire simumanyi anti kati oyani anti ono omwana mukulu yatusindise wano omwana omukulu itunuze eno naye sisobola kumanya myaka gye naye wali olabyeko tosobola kukolagana na muntu notemenya myaka kuba kati webambuza ngamba bavubuka si nti bali mu siniya naye nga bavubuka wetwogerera ali myaka nga 7 nze ndi myaka emeka tisobola kukola naye gwe wali omulabyeko ono wensanvu nze kati sinnana nze wensanvu namulabako yali baze sisobola kulimba yali baze ate ekyo kifaananyi sibimanyi yali baze owensanvu ate kyebandikoze nokati banti kizze nti kikoze ekyo waba omuntu yakolesa amawulire gyewamanya for secret kubanga tobadde kale tusobola onasobola okuddayo nze sijja kuddayo nkooye nogamba ono gwenzija naye nze nkooye baana bange mugenze nemijene annabasomyeko ate nga ne ku Facebook nakiraba maama alidda ku midiya
era bwendifa kati ye kyafa ye omuntu w'emyaka 7 nze nnina emyaka emeka ekatubuzabuuza so ate nze gwaŋŋamba nze gwemmanya ayinza okukola ebyo muguwa ddalu ate talina myaka 7 naye aganye okwessa omugwana ane kati kiri bwe kiti ye agamba nti akozesezza omukwano gwonna bigaana ow'emyaka 7 mama so ono mbadde nkukulaga balazima naye oba okyamujjukira kuba ono ye agamba ono yatusindise taliiwo naye yagamba nti mwakolako naye ekifaananyi kyenkulaze nze simanyi ate era emyaka gye nnakolera muyigi tewaali yali amanyi linnya lyange andi kati ono ekifaananyi kyatusindikidde yagamba nti siri erinnya lyange anti ye siri erinnya naye ekifaananyi kyenkulaze atugambye erinnya lyange maama erinnya tuyinza oba tukozeemu ensobi naye natusindise ekifaananyi kyatusindikira atugambe we tunakikulaga ojja mujjukira kuba mwakolanga naye twakola ne tutuulawo era nali nkola mu sexuit era ejjeri yali ekolaki era mu plant so kati wobanga tomumanyi wekimizi yewayiriza oyo ntakolangayo tuzze ku nsonga zoona atuleese ebyemirembe abikoze buli kimu n'asalawo okwetira mu ffe otubuulire tetusobola maama tetusobola nze nkubuulidde abagamba ebintu ebyo muguwa ddalu yagenda ebutabika owulidde nekitaawe gyali mulamu naye n'atuukayo poliisi yatuukako ati mbu mwagenda mu DNA nga omusayi gulaga nti olise ekitaawe mulwanyiza ekitaawe simulina akoze ebintu bingi nnyo olw'okwagala ekibanja kinakitwala nini wanakola ebintu ngalo mukama yekiyampa kati ye kyagamba talina kyabugaga kyayagala kutegera kitaawe kakati oba talina kyabugaga kyemwagala lwaki muyise muyojjeero lwaki temuzze bulambulukufu anti awo wootegeerera nti alina ekyobugagga kyayagala kubanga mwandizze butereevu kati maama tuzze butereevu temuzze butereevu tuzze butereevu era senga sikalubyemu kugwa erinnya mubadde mukyali naye ng'ate erinnya eryo tewaali yali aliwuliddeko emyaka gyange yo ekimulumya omutwe ekimusuzangakati anaakola ki oba gwe namulaga tamwagala gye namuzaala tayagalayo anti maama ye agamba ati kagambe nti bagala ku DNA ononsibamugwa sisobola kakati gwe niwonookozesa force mama si bya bino si bya force bino ebya force byaliwo kanjogerako ko naye yagamba nti bagenda ku DNA sikimanyi era sikimanyangako era sikimanyi naye ntwala nti muguwa ddalu era omwana oyo yajema ali mu siniya ki 1 n'ajeema okusoma n'agenda wali mu kiyaye n'ayokya embuzi owulidde n'embuzi owulira soko gyogerako ne maama mama sokoleko sijja kwogera naye nedda mama tetuna kyetusobola kukola naye kyetaaga okwogera nekunaaba kuntuga nedda tetusobola kutuga tuzze kwogerezeganya mu kintu ekitongole lwaki mwonoona ekitongole anti mama essaawa zino kyetuzze mbagambye ne bwonookuba ebifaananyi okutuka ne bwonookolaki ne bwanaafa maama todduka Mama njagala kubuuzaako sibyo
Good. Tatusobola kumutuga. Tuze kwogerezega. Nedda maama. Maama. Njagala oli nkulu maama. No. Soko je. No kola bwoti. Okoze ensobi. Okoze ekitakolebwa. Okuyita omwana okulaba maama we. Nedda gwe tusanze wano je. Ya ekyo kitukoze bunnyo tewandi mulabye abadde ajja kwekweka mu nnyumba omwo. Era kyofunyeeko kyekyo. Ekirabye. So, ye oyise. Anti kati Gendayo. Wano ndogo mbodio. Maama. No, sichiti. Nze njagala Sophie njagala kubuuza ku maama mugambe takwata mayinja. Nzize kulaba ku ye. Era nzize mu buntu njagala kumubuuza bwe twava ku DNA yadduka saafuna results. Kati nabye twagala omubuuzaako. Sophie maama mugambe njagala mubuuzaako. Sophie twagala kubuuza ku maama. Anti we byatuuka tugenda kuswala gwe tomanyi taatawo Sophie. Gwe tomanyi kitaawo. Nze mmaze emyaka Sophie bwe twava ku DNA emyaka 3. Maama yali ankubiddeko essimu ambule nti taata wange yegundi. Era tuzze mubuuzaako. Kyogamba yasoose okufa. Munnange twagala kubuuza ku maama. Sophie toddusa maama gwe muleka ave yankuba amayinja nze mwana we ne bw'anaaga nkuba. Kituufu. Ate Sophie soko je kale gwe twoge. Kati gwe jangu twogeremu naawe sister waffe. Jangu twogereko naawe sister waffe kuba oli sister waffe. Okitegeera? Oyo maama wange nzize mubuuza ani taata wange kye kibuuzo kye nkyabuuza. Sizze na Jambiya, sizze na Muggo, mbuuza kika kyange ani taata wange. Twava ku DNA emyaka 3 emabega bwe twajja okufuna results yadduka. Kakati nkomyewa atubuulireko. SB4 kiki kyevudde mu kafubo kabadde nno kabbanga ddene. Kabadde kabbanga ddene. Era twebaza mama tugambye oli mulalu. N'ebbaluwa ey'obutabika yagirina. Nti tata gwe yakulaga gwe tomwagala. Ate gwe yandaga mwami Fred Gasafu Kombe. Kopi za DNA maama twagera naye ku musaayi ku MBN Clinical Laboratories ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omusanvu 2022 omwami n'ateekawo omukono nga ye yeewakana. Era omwami results ne zikomawo nga si ki bwe baakubira maama gye tugende tunone results yadduka. Ate nga mu kujjako omusaayi yaliwo ne receipt nzirina ne kopi ya DNA njirina ng'omwami oli si ye kitange. Kakati nange bwe ntudde emyaka 3 giwera nga 3 ogw'omusanvu kwe kujja ne ngenda mu media nekubira endu kubanga maama yasirika yagaana okumbula ekimu kigaanyi. Kakati awo abanavaayo abanalaba egundi eno nga balowooza nti bantu bange bengenda okgenda nabo ku musaayi. Buli anaavaayo nja kuraisinga sente mutwale ku musaayi kati nze kanneenoonyeza ekika. Obuzibu bwa maama ne Sophie muganda wo. Sophie muganda wange omuto era taata we bamuziika awo emabega. Bali Sophie ne Daudi Kabi oyo Nakalyana Sophie ne Daudi Kabi ne Naume. Naume eno naye basooka muweeri ewa Mr. Kombe nga yanzirako ne bamutuuma buzanyi. Ate ne bikyuka ne bamuzza wano. Ekyo tekinkwatako. Naye nze maama sizze na Jambi. Muyina nkwatagana kinono Sophie. Tetulina yonna. Sister wange, just sister wange, naye tetwabondinga, that is all. Kakati nze gwagamba omulalu.
sibayina kumanya twagenda naye nakasero oyo maama mu mmotoka ne Mr. Kombe Fred Kasa fwe gamba nibo tuvuga tusobola tuukayo naye akonfirming nti twagenda ne Mange nga yeyegana nti si yanzaala so teeka munene tumulaba kuba yabeera gamba naye ono kyasirikidde kinene kowe kibeera nga tuzze mu mirembe musoose ne mwogera bulungi nga ni mu mmotoka bwe nvudde yajjeeyo mayinja nenze njagala kika kyange ate sijja kusirika oyo ye maama bulijjo mbagamba nga mugamba nedda maama abamaama oyo ye maama mumulabye oyo ye maama ate nebaza Katonda nti ye maama wange omwagalanga mwagala nnyo mwagala nnyo mbadde nayo n'akasente ke muleetedde akasukaali naye munnange kati tusobola okuwa ku kyasi n'omukonkone mmanju ne miyana munyumyamu nga maama n'omwana kati sisobola yingira mu nnyumba gwe gendayo gezaako mwana wange SB4 sisobola kati ennyumba simanyi kirimu wabaawo ejjambira n'enfuna lubale noonya taata n'enfuna lubale sisobola wali yalabyeyo maama akwatira omwana w'amayinja kakati kunze gwayise omulalu naye ani alaluse ate ng'abyekola bwebikoze ebyo naye nga maama wange Eriosi Kizagano ge maka mwe nakulira najja wano nga ebirwadde ebibanja ekika bwe ndwala omutwe bwe nkola ntya bwe nva omusayi munyindo jjajjange nawo mentale nannemererwa nandeeta wano ng'alina omwami kabi Emmanuel yebasaawe emabega nembeera wano nze nga sirina kye mmanyi bwe mmala P7 nagimalira wano mu nnyumba eno nga nsoma ku mukono boarding mu mwaka gwa 1999 nenfuna first grade mama nansitula kunzijjawo nantwala ewa mwami kabi ewa mwami Kombe yali akola ku Parliament Avenue Ministry of Lands and Survey omwami naŋŋamba genda mama wakutwala ewammwe nenkoma wano mama nembimugamba wano mu nnyumba eno mama yaga nti okabyabugaba kutwala sirina nnina ebyange ebimmala ewange mwajjayo kakati ate mba nkayanira bino mbitwale luddamu nze nja manja maama kimu atubuulireyo erinnya lya kitange ne bwe gabaaga njagenda ku mpewo noonye kitange that is all so kati Sophie ekyo kyokka sina kyenjagala wano wadde akajiiko njagala linnya lya kitange noonya kika kyange Sophie emyaka 3 emabega njigumiikiriza okuba etwava ku musaayi maama yadduka bwe twanona results otuyitiddeko ku Sophie bino byenjogera buli omu abimanyi mu famire buli omu abimanyi beekubye ku maama oyo baganda be bamwekubyeko bakojja be bamwekubyeko Nassanayiri mulage kitaawe ngera olabye akuta amayinja ekirungi ensi emulabye ng'akwata amayinja singa atubuulirayo amannya 2 tebakuzeemu njagala omubuuze nti omwami gwe bayita Pascal yakolanga mu Ujiru omumanyi kyekyo kye twagala atubuulire bw'aba amumanyi fe tweyongereyo n'ekyo nze nja kwenonyeza ekika kyange ate sijja kusirika Pascal tamumanyi n'ekifaananyi wakimulaze nage atamumanyi okay tasobola kumumanya kati nze nja kwenonyeza ekika kyange abo bazzukulu be naye n'otaswalako mu maaso g'abazzukulu be okulaba ng'okwata mayinja tuzze mu bukkakkamu tuzze mu mirembe tetulina kye tukoze kyonna sooka otunula community bwagitadde ku bunkenke so weebuuza kiki ekiri mayiga w'ekyo anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga ensonga eno kitundu kyaffe ekyasoose nga tujja wano abalabye akatambi ako nomukyalo tayogeddeko kuko naye tugenda kufuna step eddako tulabe twogerezeganye n'abali bulungi tulabe oba tunajjayo ku ssanyu naye ng'ebyamama byomubirabye maama ayinza okuba nga ye tali redde okutubuulira maama tali redde kirabika ekyakolwa kinene bw'olaba maama akoze bw'atyo nakugamba mu interview negamba ebikolwa bya maama bineeraliikiriza oba kitange yattibwa buttibwa nga maama akimanyi kyemmanyi maama okufa kwa kitange akumanyi tusooka kulowooza ekyo oyinza teriiyo muzadde yenna SB4 nammwe mulina bannyammwe omwana najja mu mirembe omulundi gumu 2 3 community eno yonna yonna abalimu abakadde bamanyi bwe najjanga okubuuza maama eyo ye reaction gye yakolanga ngakwata amajambiya akwata emiggo aleekaana nayina ticha wange yansomesanga ku mukono bishop bamuyitanga Master Kalyango ng'abeeraawo ekyakimanyi omukyala Nambooze Betty bakireke ne baawe bakireke baali basula mu manju awo story eno bagimanyi emyaka 2 emabega
abiri emabega. That was the last time gye nabuuza. Tugenda gikwata mpolampola ensonga eno tulabe. Wateeka okubaawo ekintu kigumu nnyo. Lwaki maama akwata amayinja? Nze mubuuza taata wange, mubuuza kika kyange. Naye banne nammwe mwenna abalaba ensonga eno. At 47 simanyangako linnya lya kitange, simanyangako kika kye. Ne gwe baali bateekawo ng'ekirimbo mwami Frederick Asafu Kombo okumbuzaabuza, namala kuvaayo era nze nateekamu ne ssente za DNA ne mupakira okumugya emukono mutwala e Nakasero nga COVID yakagowa 2020 mwezi gw'omusanvu. Ne mbateekamu ssente ne mbatwala e Nakasero ne maama n'atuula mu mmotoka. So maama ye kyatya nga nkogana nti ye kyatya ndowooza kyamanya akuwulira wano sooka omugambe nti tokayanira maama wange ompulira ebigambo bino. Sirina kyenjagala Mukama mpadde bingi. Nina bingi okusinga ne byotegeera. Naye kyennoonya buzaale bwange. Ani taata wange? Gano amaka nakuliramu. Baganda bange abo bammanyi, ekyalo kino kimmanyi, nzize mu mirembe. Mpaayo amannya 2. Kubanga mwami Kombe gwe waŋŋamba twagenda ku musaayi nayo waliko ne tugenda e Nakasero. Results ne zivaayo nga mwami Kombe si ye kitange. Kati tuweeyo amannya 2 oba 3 nze nja ganoonya. Nja kusala amagezi mu ngeri zonna oba ku mawulire oba ku TV noonya amannya ago 2 oba 3 ntwale famire zo ku musaayi manye ekika kyange kuba nnumwa. Ye kyata ndo oyagala kutwala wano. Maama nina bingi awokunziika ninawo. Mukama mpadde ebibanja n'amayumba agasukka mu kimu n'omukono gwange guno. Naye byonna tebingasanga sirina kika. Maama njagala kika, nkwegayiridde nnyo maama. Maama nfukamidde maaso g'omulyango gwo guno. Nkwegayiridde nnyo maama, njagala kika kyange. Nkwegayiridde mukwano. Nkwegayiridde maama, nyamba manye ekika kyange. Nkwegayiridde maama, nkwegayiridde mukwano. Nkwegayiridde maama, maama nkwegayiridde nzigulawo mbulire kitange yaani. Mpaayo amannya 2 ne we libalimu. Ntandikira okwo. Mwami Kombe results zaakomawo nga si ekitange. Maama nfukamidde. Nyamba maama, nkwegayiridde maama. Maama. Nkwegayiridde maama, nyamba ndi mu bbanga. Maama. Abaana abange ndibagamba nti kitaabwe yaani. Nye ndibagamba nti jjajjaabwe yaani. Maama tonkuba mayinja nzize mu mirembe sirina jambiya. Sirina muggo naye nkwegayiridde maama. Nkwagala nnyo gwe maama wange. Maama. Yita sister wo osonga otwogera naye asobola omuwooya. Tasobola. Oyo ye maama. Gezaako ku sister wo. Sophie mu nyumba mwoli nkwegayiridde jangu twogeremu ng'abo Oluganda. Kati ye maama sooka omuveeko twogeremu ng'abo Oluganda. Sophie jangu twogeremu ng'abo Oluganda. Sophie tebakyasobola kuggulawo. SB4 ekyo kinneeraliikiriza. Taata wange ayinza okuba taliiyo. Taata wange ayinza okubaza embuyaga ezikunta nga maama wange akimanyi nga yasirika. Asobola okuba nga taliiyo nino omanya nti taata wange ayinza okubaza embuyaga ezikunta. Maama kyokoze kindaga nti taata wange n'amalaalo tagalina. Kale Sophie gw'osiga osibiddeyo maama naye gwe kasita taata womanyi newe wamuziika. Mundeke munveeko. Mundeke mpulire ennaku bannange. Mpulire ennaku mundeke nnyo amaka gano buli lunaku lwe ngajjamu ngavaamu n'amaziga. Kale kagenda mwenoonyeza mukaga. Sometimes wabeerawo kinene ekiri mu ekyo. So jamu olubuto lwange singa mwandika neefa singa mwantuganga ndi muto munoonya ebika byammwe Mukama abimpadde Kasumba kyasi gyalina ti maama otyo wonkoze maama wange otyo wonkoze ki okubanga maama ndigumirawa tunoonya taata Kasumba ajjayo amajambiya Mukama ngumya nalongo kusabira Mukama ngumye
Siridda mu maka muno mama nzijiddeyo mayinja. Bwali eyo emboozi eno kiki gy'ogifunamu? Yesungumya. Olumu naffe ebitabo bituggwako naye ng'aku ssimu gye twafunye nga tujja essimu eyo katusabe twongera okusaba Mukama Katonda kubanga akasumba yoyo famire andi bwe kibeera nga nalongo Yesu angumye munsabire bwe kibeera nga tata wange mama tata wange alabika taliyo ayinza okubaza embuyaga ezikunta lwakiteboogera negenda kumusaayo omukyalo oyo n'alinnya emmotoka ne bbaawe gwampa omusajja yaneganira mu P7 nali mu maka awo ng'omusajja abeera gamba nagamba oyo si wange era nakoma okumperera mu P7 nenkula nembonaabona nemwandabanga waliwo n'omukyala yabeeranga wano nga ntuntuzibwanga embwa nga nkubibwanga embwa mu makaago nenkula neŋŋamba kankule neekolerere neneekolerera nengula ebibanja byange nenezimbira amayumba neŋŋamba kanoonya ekika kyange omwami oli naŋŋamba sinze nkuzaala ompulira kobe nagamba sinze kuzaala neŋŋuma nenkola ebyange kyendabyeko kiri ekintu kimu ne gathering eno yonna teyandibaddewo tuzze mu mirembe tewalina mwennaku mwenna abadde amanyi nti waliwo be tuzze naye bwe bampisa ogenda ali okwegala n'akwata amayinja tayagala kundabako naye bannange embalayirira kitange tagenda kwebaka mirembe magombe kitange bw'abanga yafa talyebaka mirembe mirembe taata wange nkakasizza taliyo n'amalaalo gateekwa okuba tegaliyo tosobola kubanga amalaalo gye gali nga ne kitaawo gyali n'obuzannyo k'emyaka 47 ngenda weza emyaka 48 mu Novemba jajja mukuma yabeeranga awo nze nakulira kuno bonna bamwami kibuuka abo nga bamanyi bamukyala maziba bamanyi bamukyala mayanja bamanyi kiyinza okuba nkumanyi naye nga sikyakudika kyala Sewannonda nkumanyi kyala Sewannonda nkumanyi naye ngumye sina kyenjagala wano nzize kubuuza kika kyange kankyenoonyeze no tulina kusaba simu era yatukubiddwa singa Mukama tuyamba nabeera nga yoyo naye byebemambe bikyali bizibu tasobola kwogera nakugamba kuba watugambyeko nti weyategeerako nti bino bigenze mawoyo nakwata emiguwambo ayagala kwetuga akole ki naye kakati kasita ensi emulabye oyo ye maama bannange mwenna abalaba byonna gye muli oyo ye maama gwe mbadde mubanja SB4 Media agamba we nakulira najjawo nga bangobawo nga n'emyaka 16 mu makaago nembonaabonera mu mukono omwo nempakasa nembenaabona paka Katonda lwe yanfuula omuntu naye maama akutte mayinja tajja tubulira taata bambuulira waliwo information gwe gye nafuna bwe twateekayo information eyo ku interview eyo ne wabaawo abajja bamubuuze bakojja be ne baganda bange we baavaawo n'akwata omugwambo ayagala kwetta naye isoke ffenna tujja kufa naye mbuze ekika kyange kyekiriwa kyenjagala osooka osabe Katonda mama aleme kwetta okubeera nga ate tagenda kwetta sinze ngenda oluviirako jjajja wange Nawume Naalongontale yafa ne Busoolo mu Ntale Ssaalongo baakola ki sinze naluvaako ate okubuuza ekika kyo si kyekitta omuntu nze noonya kika kyange bano bonna abantu abali wano abakulu bammanyi bonna bammanyi naye tuzze mu mirembe nabano bonna tewaliwo abadde amanyi nti waliwo ekintu ekigenda mu maaso SB4 oyo ye maama naye ensonga ejja kugguka mbeegayiridde mwenna abalaba ensonga eno bw'olaba nga nfaanana kitaawo oba nfaanana muganda wo mbeegayiridde mu ntuukirire nja teekamu ssente za DNA famire newe zinaaba 10 paka lwe naatuuka ku kika kyange maama tasobola kwogera maama wange eriyo sikizza ne bbaawe Frederick Asafu Kombe kino nkyogerera mu kamera mumanyi taata wange gye yabulira y'ensonga lwaki temwogera kubanga mwami Frederick Asafu Kombe wantuuma amannya ng'okimanyi siri mwana wo omuntu gw'otuumya amannya n'obeera ne ku birth certificate omwegaanira otya mu P7 kati mwembi mumanyi taata wange gye yabulira naye nze nja nnoonya ekika kyange sigenda kusirika maama okukwata menja tekigenda kuŋŋaana nja tuuka wonna
family ejja kuvaayo entegeera nga ngifaanana ngitwale ku DNA bwe ndimaliriza ndikomawo era mu kamera ne mbagamba nti nagizudde. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga kitundu kyaffe kino kya kusatu. Piki nga kyopikizeemu oyige kyoyizeemu mu kitundu kyaffe kino. Naye ng'ebyama byo chansi gye tukyalina nze kyemmanyi chansi gye tukyalina era tujja kudda wano eno kubanga ye maama akyaliwo ate nga mulamu yalina okutubuulira taata omutuufu yaani. Tuwuye ebigamba nti maama yalina okugaba omwana naye mu kugaba omwana wabanga ate omwana wajja okubanja ekika kye wajja okugamba nti maama taata wange aluwa mayinja ge gavaayo n'amajambiya weebuuze kiki nze muzzukulu wa Kabajja nkikulekedde twaniriza endowooza yo wonna gy'oli ku simu zaffe eza WhatsApp ziriko tuwe endowooza yo mu comments tuzaniriza endowooza zo wewe nawe nalyo no police ebimanyiko ebintu bino nze muzzukulu wa Kabajja kugireeta tosobola kujja wa maama wono jja na police ni first point kati yegenda okuddako kuba n'omwami oli njagala akwatibwe bombi bamanyi taata wange gye yabulira gwe yasooka okumpa nti ye taata wange yanneegaanira mu P7 n'agamba omukyalo ono nti omwana mutwale wa kitaawe ono n'agaana nembavaako nga bwe mbuuza batabuka nembavaako ne ngenda mu nsi nenkola ebyange nzize mu mirembe bamanyi batera kuba batta kitange.